بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها اللهم صل وسلم وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أبرابي بفي أبلونجي أبا ميديا في الهداية إسلاميك ميديا تزيمو okubeeranga tubalamusako tubalabako tubajjukizako n'emisomo gyaffe gikwata ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga tutambudde ne mukama waffe munnaffe Sheikh Qasim abatole ku salam. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ze Usama Mansur Kambale Al-Azhari awamna Sheikh wafatuwa amanya mufunze Qasim Adam Akoy Haire Al-Azhari. Omulundi ogwasembayo Sheikh Qasim. Naam. Twatunula ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga tuwa introduction ku mwezi gwe yazalibwamu ne tulaba ku lwaki yazalibwa mu mwezi ogwo. Naam. N'atazalibwa mu myezi egimanyikiddwa nti jankizo mikulu nnyo. Naam. Era ne tugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yazalibwa mu mwezi guno gubeero ogw'enkizo ku lulwe. Naam. Kubanga enkizo ye yegufuula ogw'enjawulo ne gumanyikibwa. Naam. Era ne tulaba ku nnaku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lwe yazalibwamu olunaku olwa Mande n'enkizo yalo n'ebirukwatako. Naam. Kakati olunaku olwaleero ne tulaba ekitundu ensi mwennyini mwe yazaalibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama baladul haram, ensi ey'emizizo, ensi ya Makka ey'ekitiibwa. Kati ku lunaku luno ne tusuubiza abalabi baffe insha Allah tujja kulaba ku kifo kyennyini Nabbi sallallahu alayhi wa sallama we yazaalibwa n'ebikwatagana n'embeera y'ekifo ekyo. Naam. insha Allah faltatafaddal beera ng'otuwa ku nsonga ezo ezikwatagana n'ekifo kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yazaalibwa. Naam. Bismillahi wa ba'd. Omulabi waffe nga tugenda okubeera nga tulaba ekifo omutanda sallallahu alayhi wa sallama mwe yabeera nga azaalibwa sallallahu alayhi wa sallam. Kwa mulundi ogudde twalaba Makka kibuga kinene, naye mu Makka omwo mulimu ekifo ekyeyawulidde Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bwe yabeera nga azaalibwa. Ekisookerwako kye tulina okubeera nga tumanya nti ekifo ekyo kaana ikhtiyarun ilahi, nti ekifo ekyo kyalondebwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Okubeera nti kyalondebwa Allah subhanahu wa ta'ala kiba kirina ebyenkizo byakyo n'ebirungi byakyo nga bwe tugenda okubeera nga tulaba. Kitegeeza nti byonna ebya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okuviira ddala kujava bataata be bajjajjaabe mpaka ku basembayo okutuukira ddala ku ye n'ekifo mwagenda okuzaalibwa n'ekifo mwagenda okutumibwa n'abantu bagenda okuzaalibwamu ne basahaba be naki byonna ebimukwatako bintu bironde istifau ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yalonda yakola choices byonna n'abitegeka n'abisengeka n'abimuteerawo. Ate nebijjanga bikuumibwa nga bw'olaba nti olulole lwabeera nga lukuumibwa okuviira ddala ku Sayyidina Ismail alayhi salatu wassalam paka nga bwe tujja tulusoma. N'ekifo Kaaba ne kikuumibwa ku lwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu suratu Al-Fil. Naam. Ng'ekifo ekyo tugenda kulaba obujulizi obw'enjawulo nga tugenda kutandika, tugenda kubeera nga tusengeka obujulizi buno okuviira ddala n'abamanyi abatandika mu byasa ebisookera ddala mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Nga tugenda kutandika n'ekitabo bakiyita Siratun Nabawi. Tugenda kubeera nga tulaba ekitabo bakiyita Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab ekyomumanyi ayitibwa Ibn Umar Yusuf ibn Abdallah ibn Muhammad ibn Abdul Barri eyabeera nga afa mu mwaka gwa 463 hijiriya. Seko genda kubeera nguvunula ebigambo bino nga tonnayingira mu bigambo ebyo. Omulabi waffe
ateekeddwa okumanya nti ebintu byonna ebikwatagana n'obusiraamu n'eddiini yaffe biri mudawwan, byawandiikibwa abamanyi baffe abakenkufu abategeera. Kati bano abamanyi boogenda okwogerako kigambibwa nti be bamanyi ba hadithi eza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So byonna bye bawandiika baali babiwandiika okuviira ddala ku bukakafu n'obukenkufu n'okumanya nga bye bawandiise nti biri waqi'i, nti bituufu ddala mu tareekhe w'obusiraamu. Era awo wenyini nyini mu bamanyi bwe tujja okuleeta otunaba tumaliriza episode yaffe eno tujja kuleeta kubamanyi nga nabo nzaalo bya mu Makka, nga bamanyi bazaalibwa Makka. Wahum awla bi hadha shan, be basinga okubeera ab'okumpi ku nsonga eno. Nga batunyumiza ensonga nga bagiyinamu omukono n'okumanya nti baana ba kukaalo. Qala Zubair atugamba nti hamalat bihi ummuhu alayhi salatu wassalam ayyama tashriq. Ekisookerwako mulabi waffe alina okubeera nga akimanya nti maama wa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ayitibwa Amina yabeera nga afuna olubuto lwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam ayyama tashriq, ennaku enjeru. Ayyama tashriq sinnaku njeru, ennaku ez'okwanika ennyama. Yani oluvannyuma lwa Yidi gye tuyita Yidi enkulu, Yidi enkulu, Yidi al-Adha, ennaku ez'okwanika ennyama. Ng'olubuto olwo yabeera nga alufunira mu kifo kye bayita fi sha'bi Abi Talibi, mu kifo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafunira olubuto olwo. Inda jamaratil wusta, ekifo ekyo waliwo jamaratil wusta nga bonaagamba nti waliwo empaji oba ekiyinja. Wawulida alayhi salatu wassalamu fi dari lati tadda'i li Muhammad ibn Yusuf akhi al-Hajjaj, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa mu nnyumba eyo egambibwa nti nnyumba ya Muhammad ibn Yusuf muganda wa Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi. Ennyumba eyo ekifo erinnya ly'ekifo bamaze okubeera nga bakituwa fi sha'bi Abi Talib. Ekifo bakiyitanga sha'bi Abi Talib ekyaba Bani Hashim. Ekifo ekyo kyali kimanyikiddwa bulungi nnyo ku mulembe ogwo. Kati mu kifo ekyo nga mwe muli ennyumba gye bagambye yani ya Muhammad ibn Yusuf akhi al-Hajjaj, muganda wa Hajjaj. Kati twagala tulongera okumanya ekifo ekyo kye bayise Sha'b Abi Talib n'ennyumba eno ya Daru Muhammad ibn Yusuf biki ebikikwatako ebisingako awo. Mu kitabo ekirala tugenda kwera nga tulaba nga tutandikira awo ennyini nga twongerezaako tulabe ebiyongerezaako mu kitabo kye bayita Ar-Rawdul Unuf fi tafsiri mashtamala alayhi siratu nabawiyya sallallahu alayhi wasallam. Mu kitabo ekyo dhukira anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kigambibwa batugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam ulida bisha'bi, yazaalibwa mu kifo ekyo kimanyikiddwa nga Sha'bi Abi Talibi. Waqiila biddari allati inda Safa wa kanat ba'd li Muhammad ibn Yusuf akhi al-Hajjaj. Abawandiisi bawandiikanga naye nga akulembeza ekigambo kyakakasa nti kye kisinga obunywevu n'okubeera ekituufu n'azzaako oba n'agamba wakiila era kigambibwa nti yazaalibwa mu kitundu kino ekirala ekitali kino kyasoosezza. Kati ekyo ekitundu ekyokubiri kyayogeddeko ekitundu kibaako ebigambo ebirala naye ekisinga obutuufu kye kino nti mu nnyumba ya Abi Talibu ekimanyikiddwa nga Sha'bi Abi Talibu Nabbi sallallahu alayhi wasallam oyazaalibwa. Era wakanat ba'd li Muhammad ibn Yusuf akhi al-Hajjaj, era naye neyegatta ku nsonga owa ogula omumanyi gye yasoose okugamba nti ekifo ekyo kyali oluvannyuma neefuuka enju oba amaka oba olubiri lwa Muhammad ibn Yusuf akhu al-Hajjaj muganda wa Hajjaj. Agamba thumma banatha Zubaida, oluvannyuma ekifo ekyo kyava mu mikono, kyatambula mu mikono egy'enjawulo, ne kiva mu mikono gya Abi Talibi ne kigenda mu mikono gya mutabani we Aqil muganda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bagatta
batata awo tugenda kubeera nga tujjawo naye kati mweno riwaaya yatutambuzaako nti ku mulembe ogwaddako ogwa Dawlatul Abbas oba wetuyita ba Abbasids Sayyidu Zubaida yabeera nga Oweekitiibwa Zubaida yabeera nga akulemberamu kubeera nga bazimbawo ki masjidan hina hajjat waqiila ayi addaaru hiya litamrid watad'if. Batulaga nti omukyalo oyo Zubaida gwosobola okuyita Zubeda yazimba omuzikiti mu kifo ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa oluvannyuma okubeera nti kyayita mu mikono ne kituuka mu mikono gye n'agifuula masjidi. Kitegeeza obusiraamu tebuzimbibwa basajja bokka wabula n'abakyala balina omugabo omunene mu kubeera nti bazimba obusiraamu nga bwe tulabye oyo omukyala eyali mukyala wa Khalifa. Era ne bagamba ekigambo ekyokubiri nti kyazimbibwa neefuulibwa nga eddwaliro oba ekifo ekijjanjabibwamu ki abalwadde, naye byonna nga bikolebwa ni mukyala. Ekyo era kitongera okulaga nti ebifo by'obusiraamu byonna birina okubeera nga bitegekebwa nga byoyootebwa. Kuba tukirabye nti ekifo kino babeera nga bazimbawo omuzikiti nekisigala nga kikuumibwa. Ono omukyala yakulemberamu kino yali mukyala wa Khalifa era yalina bakhalifa ab'ekitiibwa bwe yatuzaalira mu bukulembeze obwo bwa Dawlatul Abbasiya. Ekitegeeza nti ebintu by'obusiraamu tulina okubitwala nga tubikuuma butiribiri, tulina obikuuma n'amaanyi gaffe n'emaali yaffe n'obuyinza bwaffe nti tusigale nga tukuuma ebifo ebyo eby'ebitiibwa, ebifo eby'enkizo, nga bw'okuuma ekijja kyewammwe, nga bw'okuuma amaka gewammwe, nga bw'okuuma kyonna ekikukwatako. Tugenda kubeera nga tulaba riwaaya endala mu kitabo bakiyita Imtaa'ul Asmaa bima lirrasul min al abna wal amwal wal hafada wal mataa. Erinnya ly'ekitabo kino lirabika nga liwanvu naye kyenalyagademu nti lyongera okutulaga nti Nabbi alayhi salaatu wassalaam nga lyogera ku Nabbi min al abna wal amwal wal hafada wal mataa, nti waliwo abantu abatera okunyumya ebyafaayo nga balaga nti Nabbi yali mwavu. Ekyo twagala tubeere nga tukijjawo. Ekigambo ekyo nno baba tebategeera byafaayo by'omutume. Imaamu Taqiyuddin Subuki mutabani we Subuki atunyumiza. Sheikhul Islam oyo abo ababiri ba Subuki taata n'omwana tubayita Sheikhul Islam kuba bonna hafidhwan. Yali mu lutuula taata we ng'asomesa, omusajja n'ayogera ku hadithi eyo eraga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mwavu. Imaamu n'akyuka feesi n'anyiiga nnyo n'amugoba ne mu lutuula. Agamba oyogera otya ebigambo bwe bityo ku Nabbi eyaweebwa khazainul ard fa abaha, yaweebwa byonna, amawanika g'ensi nga yagafuga. Kati omuntu eyaweebwa amawanika g'ensi nga yagafuga nga ku kiyama yagenda okubeera nga akasama ebintu byonna, omubalira otya mubaavu? Wabula hadithi kyetegeeza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah nti Allahumma ahyini miskina wa mitni miskina wa ahshurni fi zumrati almasakin, nti Mungu amukumire mubaddu abo abeetaavu gyali. Si nti miskini talina kakola ki kaina, wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mugagga era nga boolabye erinnya ly'ekitabo nti mu ebyo Nabbi bye yalina min al amwali mu maali wal mataa n'ebintu omuntu byasobola okukola ki okubeera nabyo. Kubiraga nti yalina obugagga, yalina ensolo okwatambulira nga yabbeeyi okusinga ensolo zonna. Kiringa okugamba nti alina emmotoka. Saawa zino omuntu alina emmotoka ey'ebbeeyi osobola okumuyita, osobola okumubalira mu baavu? Kizibu, tekisoboka. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam obwavu obwali bwogerwako ku ye, ku saidi ye, kwe kubeera nti eby'edduniya tebimumalamu. Era yali awaayo nnyo n'atuuka n'okwemalako, basahaba ne batya. Tya Rasulallah nga weemazeeko. Obwo bwe bugagga bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tugende mu maaso. Ekitabo ekyo kya omumanyi ayitibwa
nga muarrikh mwanyi wa byafaayo bamuyita Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Maqrizi radiyallahu anhu. Naam. Yafa mwaka 845 naye abeera nga atutegeeza qala wulida Muhammadun alayhi salatu wasalam bi Makkata fi dari Irfat bidari Yusuf ibn Yusuf bidari ibn Yusuf. Bazze boogirako wali eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yazaalibwa mu nnyumba oba mu kifo ekimanyikiddwa ng'ennyumba oba amaka ga Yusufu muganda wa Hajjaj. Naam. Min sha'bi bani Hashim yawm al-ithnaini, mu shi'bi bani Hashim mu kifo ekyo ekyali ekyaba banu Hashimu olunaku olwa Mande li 12 khalat min Rabi'il awwal, olunaku olwo ennaku ez'omwezi 12 era nga kyekigambo ekisinga okubeera ekinywevu ekituufu nti zaali 12 mu mwezi guno gwe tugendamu ogwa Rabi'ul awwal omwezi ogwokusatu kalenda y'Obusiraamu. Naam. Kati tulabye ebitabo ebisoose ebikulembedde ebisatu nga bonna batutegeeza ekifo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mwe yabeera nga azaalibwa sallallahu alayhi wasallam mu bamanyi ab'enjawulo ne ku mirembe egy'enjawulo. Kati twagala tulabe ku bamanyi b'e Makka ababeera nga boogera ku kifo Nabbi mwe yazaalibwa, era wano riwaya gye tugenda okuzzaako alayhi salatu wassalam bwe tugenda okulabira ekifo kino kijja kitya okukyuka nti kikyuka kitya ne kidda mikono gy'abantu abalala. Kubanga mu kusoma twasoma edda nti Nabbi yazaalibwa fi shi'bi bani Hashim. Naam. Ate wano tulaba nti fi daari Muhammad ibn Yusuf. Kijja kitya okubeera nti ffe tugimanyi nga shi'bi banu Hashim oba shi'bi Abi Talib. Naam. Okubeera ate daaru ya Muhammad oba ennyumba oba amaka ga Muhammad ibn Yusufu muganda wa Hajjaji. Naam. Tugenda n'okulaba amannya amalala ge tuyinza okuyita ekifo ekyo nga we mu muarrikhi Makka abamu ku bamanyi beefaayo ab'omu Makka abamanyi omuli Abil Walid Muhammad ibn Abdallah al-mutawaffa 223 yabeera nga afa mu mwaka gwa 2023. Allah abeere nga amusiima. Allahumma amin. Kugamba mu kyasa ekyokubiri kalenda eyaffe ey'Obusiraamu. Ekitegeeza ono yalaba ne kubalaba ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaraba ku batabiina. Mu kitabo ekiyitibwa Akhbaru Makka wa ma jaa fihi min al-athar yabeera nga agamba al-baytu alladhi wulida fihi sallallahu alayhi wasallam daaru Muhammad ibn Yusuf akhi al-Hajjaj, nti ennyumba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yazaalibwa yenju emanyikiddwa ng'enju ya Muhammad ibn Yusuf muganda wa Hajjaj. Muhammad mutabani wa Yusuf muganda wa Hajjaj. Kana Uqayl oba Aqil ibn Abi Talib akhazahu hina hajara Nabi alayhi salam ama hajjatul wida. Nti Aqil mutabani wa Abi Talib nga Abu Talib taata wa Nabbi omuto yalekawo enju era byebimu kubitulaga nti abasika mulina okubalekera ebyobusika. Yali agisigaddemu ng'agitambuza. Kati ono omwana yasigala mu makaago Nabbi sallallahu alayhi wasallam amala okusenguka Aqil bwe yali agenze mu hijjatul wida nga agenda mu hijjatul wida. Nabbi yabeera ng'abuuzibwa qila aina tanzilu ya Rasulallah, basahaba bamubuuza ya Rasulallah ogenda kutuukira wa kiringa okukomawo ng'ovudde gy'ovudde n'okomawo ewaka ewammwe ku kyalo kyammwe Masindi oba n'enkomawo ewaffe Kasese ne bambuuza wa w'ogenda okutuukira. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamubuuza ya Rasulallah ogenda kutuukira mu kifo ki? Kuba tukimanyi bulungi ebyo ebiseera baali tebannatandika nkola ya kuzimba zi hotels kuba zitandikibwawo okuzimbibwa mu bukulembeze bwa Khalifa Umaru radiyallahu anhu. Nga tewali guest house, tewali hotels, tewali muntu osobola kutuukira ng'olina kutuukira either mu bantu abakwaniriza oba ewammwe. Nabbi n'abaddamu n'ababuuza wa hal taraka lana aqilu min zilli, n'abuuza ng'ekibuuzo tekyetaaga ansa nti abaffe mulowooza Aqil alina kye yatulekera enju yonna gye yatulekera otusobola okubeera nga tewewogoma. Yakozesa na kigambo zilli kibeera kisiikirize. Ekitegeeza nti Nabbi yali amanyi alayhi salatu wassalam nti ennyumba gyeri gye yazaalibwamu era eri mu mikono mituufu ey'abakitaabwe.
falam yazal biyadihi wa biyadihi waladihi hatta ba'ahu waladuhu min Muhammadi ibn Yusuf fa adkhalahu fi darihi allati yuqalu laha albayda. Kati wano batunyonnyola ne batugamba nti enju eyo yasigala mu mikono gya Aqil. Aqil naye n'agisikiza mutabani we. Mutabani we nga bw'omanyi abaana be tuzaala nti atuuka nga enju tagirabamu makulu. Nga tamanyi bugulumuvu bwayo. N'agamba kangitunde, n'agitunda mpaka bwe yatuuka mu mikono gy'oyo Muhammadi ibn Yusuf n'agigatta kubanga kiraga nti oyo yayinawo akataka oba yayinawo enju n'agatta eri kweno yonna nefuuka enju emu ne bagiyita Daaru Muhammad ibn Yusuf ng'abamanyi abakulembedde bwe batugambye nti nabbi we yazaalibwa wabula just nti erinnya owna ye yakyuka ekifo nekisigala kyekimu ekifo nekisigala kyekimu nti Shi'bi Abi Talib. Era tugamba mu riwaaya ento yuqaalu laha albayda, ekimanyikiddwa nga albayda. Tu'rafu alyawm bibni Yusuf falam yazal dhalika albayt fi ddari hatta hajjat alkhayrazan. Era ekifo ekyo nabbi sallallahu alayhi wasallam mwe yazaalibwa bwe kyatuuka mu mikono gya Muhammadi mutabani wa Yusufu ne kisigala bwe kityo nga kifo kikuume bwe kityo okutuusa omukyalo ono omukyala wa khalifa we yakola hijja. Ye mukyalo oli gwe twayogeddeko mu gundi yasookedde ddala yabeera nga azimbawo omuzikiti. Omukyalo ono Khairazan Ummul Khalifatain Musa al-Hadi ne Harun al-Rashid. Omukyala amanyikiddwa nga maama w'abakhalifa babiri abaasikira mu bukulembeze obwaliwo. Ayitibwa Khairazan binti Ata. Ayitibwa Khairazani muwala wa Ata mukyala wa Khalifatu Abbas al-Mahdi. Naam. Abo bakhalifa betwogerako bali mu bukulembeze obwali butwala obusiraamu ebiseera ebyo obutibwa bwa Dawlatul Abbasiya. Tukimanyi bulungi nti nabbi alina abamusikira bakhalifa abana sallallahu alayhi wasallam. Fitina olwamala okujja ne wajjawo obukulembeze obulala obwensikirano obwa Umawiya ne bumalawo emyaka nga 9 then olwavaawo ne waddako obukulembeze bwa Abbasiya. Bwabeera nga bukyusa ekifo ekyo ne bateekawo omuzikiti. Faja'alatuhu masjidan yusalla fihi wa akhrajatuhu min ad-dari wa ashra'atuhu fi zuqaqi allati fi tilka. Ati omukyalo ono kye yakola tugambye nti oliyo eyagula amaka ago yagagatta ku gage ne gabeera nti maka gamu. Ate ono omukyala yatwalawo bwe yajja n'azimbawo omuzikiti ekifo kiri n'akifulumya kwegamba n'ayawula ku kkubo ennyumba we yali etandikira eyo. Bwetyo omuzikiti ogwo bwekyo ekifo Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam bwe kikyuka. Kati twagala tulabe mu riwaaya eno era babeera nga batuteeramu waliwo abamu ku bantu abaali babaddeko mu eyo ennyumba. Wafihi sakanu hadha albayt, waliwo abaali bagibaddemuuko nga Sulaiman ibn Abi Marhab bwatugamba yali musajja wa bulijjo. Atugamba nti waliwo abantu yali omu ku batuuze ba mu Makka yali amanyikiddwa. Waliwo abantu abaali babaddemu ennyumba naye lam yuswabu bijaiha, tebaafuna buzibu bwonna, tebaafunako kizibu kyonna yadde balaayi yonna ebirwadde byonna. Bwe bulungi bw'okubeera nti bali mu kifo ekyo kitegeeza kiri mubaraka. Era nga nabbi sallallahu alayhi wasallama buli haithu kullama halla fi makan, buli bwe yatuukanga mu kifo kyonna ekifo ekyo kyafunanga emikisa. Laba bwe yatuula ku nsolo eyali etatambula nga Halima amunoonya okumuyonsa ye yasembayo okutuuka naye bwe yakwata ku nabbi sallallahu alayhi wasallama ensolo ye neeyisa ez'abanne ne bamusangayo. Nabbi bwe yatuuka mu maka ga Halima embuzi zonna ezaali tezirina mata n'ezaali zikonzibye zonna ne zifuna amata. Nti albaraka tahullu haithu halla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Ne mu kusenguka Ummu Ma'badi ensolo ze nazo zabeera nga zifuna baraka y'okubeera nti ayiseeko mu kifo ekyo sallallahu alayhi wasallam. Innahu nabiyyun al-mubarak, ya nabbi sallallahu alayhi wasallam
ow'emikisa ow'enkizo ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama. falamma intaqalu minhu ishtadda alaihim zaman wa huwa min asahhi al-athar inda ahli Makkah yuhaqqaqu dhalika mashayikhuhum. Era abantu abo abawangalira mu kifo ekyo oba mu nnyumba eyo ya Muhammad ibn Yusuf muganda wa Hajjaj, falamma intaqalu bwe bava mu nju eyo ne basenguka ne badda awantu ewalala, ne balyoka batandika okufuna emisiiba, ne batandika okufuna ebizibu, ne batandika okufuna buli kintu ekibi kye bataafunangako. Era ebigambo ebyo bikakasibwa ne basheekhe abasomi abamanyi b'e Makka batugamba ebigambo ebyo. Sheekhe nga tumaliriza twagala tulabe agamu ku mannya oba riwaaya endala ezoogera ku mannya amalala g'ekifo ekyo. Waliwo riwaaya egamba nti wulida bisuuqi llayli wa kaunuha mashhuura, naye kye tujagalamu nti ekifo waliwo omulembe gwaliko nga bakiyita suuqi llayli wa kaunuha mashhuuran, olw'okuba nti kyali kifo nga kimanyikiddwa. Jarati al-aada, era njagala obeere ng'onnyonnyola bano abatulaba babeere nga bakitegeera nti enkola yalingawo bimakka fi laylati al-ithnain, nti abantu b'e Makka balina enkola ku lunaku olwokubiri ekiro ekikeesa olunaku olwa Mande. ashara min rabi'i al-awwal, yawm al-ithnain ashara min rabi'i al-awwal, nnaku z'omwezi ezo nga 12 mu mwezi gwa Rabi'ul Awwal, omwezi gw'amazaalibwa g'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu buli mwaka. anna qadiya makkatu shafi'iyya yatahayya li ziyarati hadha al-mahall, nti kadhi w'e Makka oba omulamuzi w'e Makka akulembera amazhabu ga Imaamu Shafi'i agali e Makka. Kitegeeza amazhabu ga Imaamu gaali amazhabu g'e Makka, nga aga Imaamu Shafi'i gegali amazhabu g'e Makka, nga aga Imaamu Ahmad ibn Hanbal ge baliko kati tegannatuukayo. Nga bwe gali nti amazhabu ga East Africa mazhabu ga Imaamu Shafi'i. Kadhi w'aba Shafi'i yakola atya? bategekanga yatahayya li ziyarati hadha al-mahall sharif ba'da salati al-maghrib fi jam'in azim, nga yetegekeranga yatahayya yetegeka n'ayambala ebyambalo ebipya, n'ayambala bulungi, ne bayisa ebirango abantu bajje ku leediyo ez'ebiseera ebyo oba ku kizindalo ekyakaseera ako. ekitegeeza jam'un azim, betegekeranga nga okwetegeka kuno nga betegekanga bonetegeka nti nga bonalaba nti kati twetegeka ne tukuŋŋaana ne tuyimirizaawo amawulidi. Okwetegeka atugambye nti minhum thalathatul qudat, mwabeerangamu bakazi abasatu oba bakazi abasinga okumanyikibwa e Makka abasatu. Kati kukubeera nga yabeera nga ayogera nti mwabeerangamu bakazi abasatu. Kitegeeza nga Shafi kazi w'aba Shafi akulembedde, then ne bakudati ab'amazhabu amalala ne bamwegattako babeere nga balambula ekifo Nabbi sallallahu alaihi wasallama we yazaalibwa ekiro kyennyini, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazaalibwa ekiro kyennyini Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mwe yazaalibwa, babeere nga bafuna ku baraka z'ekiro ekyo ne baraka ekifo ekyo. Era bano betwogerako bamanyi b'Obusiraamu si bintu biva ku bantu ba bulijjo. So njagala okutegeeza abatulaba ekifo Nabbi Muhammad sallallahu mwe yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam yustajabu fihi du'a, nti ekifo ekyo mwanukulibwamu edduwa bw'oba osabiddemu, era ekifo mubarak, ekifo kya mikisa era kya nkizo. Era mulimu n'ebifo ebirala mu Makka bye tusobola okwongerezaako ebyali eby'emikisa. Ng'oggyeko ekifo kino mulimu Darul Arqam n'ebifo ebirala Nabbi we yasomesezanga basahaba be ng'atandika daawa, n'ebifo ebirala ne masajidi n'ebifo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yatuuka, ebifo ebyo byalinga bya nkizo. Omulabi waffe atulaba ku Al-Hidayah Islamic Media mu bufunze byebyo ebikwatagana ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omwezi gwe yazaalibwamu, olunaku lwe yazaalibwamu, ekitundu mwe yazaalibwa eky'e Makka, ekifo kyennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yazaalibwa. Omusiraamu yenna ateekeddwa okubeera nga abimanyi
tubadde tutambudde ne sheekhe waffe okuva mu Azhari Sharif Sheikh Kasim Adam Akwehaire owe Masindi ekifo mwazaalibwa era nati twogera ku nsonga omuntu wazaalibwa awamu n'omutesitesi abadde ku kamera Seeka Sudaisi Rajabu Kigozi sigadde nze Usama Mansur Kambale Al Azhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.